Elade banyabo ne basebo amanya gange bampitabira Enoka Francis nga ndi musawo ajjanjaba abantu abalina obuzibu ku mutwe anti lero mu video yaffe twagala kuyiga kye tuyita emotional self care nti tulabirira tutya endowooza yaffe. Okay, oyinza okusanga oli nga afiiridde omuntu we. Okay, abantu ne bajja ne bagamba bannange kitalo nnyo kitalo ddala. Okay, naye nga omuntu abeereddewo munne n'amugamba n'ajja n'amuwa obwo obubaka n'amuwa kyemu mu luzungu tetuyita comforting nti muli naye ayinza okuba nga alina ebimusumbuwa bingi naye nga tasobola engeri gy'okukola ki gy'okubikontrolinga oba okubivaamu. Obanga okyali mpya ku channel yaffe tugamba nti subscribe kubanga kimpa amaanyi okola video endala nti emotional self care kitegeeza ki? Twagamba nti self care bye bintu bye bikola buli lunaku nti ebituyambako okureducinga stress ne tubeerawo abantu nga tuli ki balamu. So luli twatunula video yaffe yasooka nti tulabirira tutya omubiri gwaffe kye tuyita physical self care. So leero mu video twagala kutunulira kye tuyita emotional self care. Okay, so emotional self care nti tunaba okutuuka mu emotional self care. Emotion kitegeeza ki oba ebirowoozo kitegeeza ki? Ennaku endala osobola okubeera nga oli munyiivu, oli musanyufu, n'obeerawo nga weeraliikiridde ebintu bingi. Okay, so ezo emotions mu luzungu tugimanaginga tutya ng'olina ebizibu oba ng'oli ku mulimo, oli waka oba ku ssomero. Okay, ekisooka nti tuweeyo akade tubeere n'abantu be twagala. Okay, mu luzungu tugamba nti spend time with a company of people you enjoy. Okay, so funa akaseera obeere n'abantu bokola ki oyagala nti bw'obeera n'abantu b'omanyi mikwano gyo n'obeera n'akaseera akalungi nti kikuyambako okureducinga stress nawe n'obeerawo omuntu omulamu ennyo. Okay, naye tobeerawo buli kaseera ng'oyagala kukola biki buli kaseera oli ku mulimo buli kaseera abantu bo n'obeerabira. Okay, point ey'okubiri tugamba nti stay in contact with important people in your life nti abantu ab'omugaso ennyo mu bulamu bwo mubeere nga mwogerezeganya, mubeere nga muli in touch nga musobola okwogerezaganya. Ayinza okubeera nga mukwano gwo, ayinza okubeera nga sisitawo, ayinza okubeera nga omuntu w'oku kyalo ow'omugaso ennyo gw'osinga okola ki gweweetaaga ennyo. So tugamba nti wadde omulimu gukutwala nnyo oba emirimu waka oba ku ssomero bikutwala nnyo nti sigala ng'oyogezeganya n'abantu abo bali ab'omugaso nnyo mu bulamu bwo. Funa akaade kaabo osobole okukola ki okwogera nabo kubanga kikuyambako nnyo okureducinga stress oba okucaringa for how you feel kubanga emotion engeri gye weewuliramu oyinza okuba nga weewulira ng'oli musanyufu, onyiize oba nga weeraliikiridde nti abantu abo basobola okuwa counsel, basobola okuwa counsel oba comfort. So kibeera kirungi eri obulamu bwo kubanga osobola okuimprovinga performance at work, engeri gy'okolamu emirimu waka oba ku ssomero oba wonna olina okubeera. Okusatu tugamba nti give yourself affirmations or praise yourself nti funa akaseera okole ki weewaaneko. Okay, abantu abasinga beenenya buli kaseera babeera nga ndi dada omubi, siri taata mulungi, siri maama mulungi, siri mwana mulungi, siri mukozi mulungi. Buli kaseera oyinza okuba nga olabirira abantu waka, waliwo obooluganda oba osobola okuweerera school fees, waliwo kati n'otuuka akaseera nga tosobola kulabirira omuntu omulala nti omuntu n'asanga ndi muntu mubi, lwaki kubanga sisobodde kuyamba oli abadde n'ekizibu mukwano gwange omulungi naye sisobole kumuyamba nti nnyabo ne ssebo weewaaneko nti nakoze bwe nti oli sisita wange namusasulidde school fees nemalayo, waliyo kino namugulidde, oli namuwaddeko saabuuni, oli namuwaddeko sukaali. Okay, tobeerawo kaseera nga weenenya nti kibeere eri kirungi eri obulamu bwo. Okay, n'ekyokuna nti weeyagale ng'omuntu. Okay, tobeerawo kaseera n'olowooza sikyali wa mugaso nnyo bannange singa nfudde singa akoze eki.
nti funa akadde kokola ki kweyagalako nti weeyagale ng'omuntu tolowooza okweta nti katonda yateekawo omuntu buli lunaku lwakola ki lwasobola okugenda eri emagombe. Okay? So obanga okyali mpya ku channel ngamba subscribe kubanga kimpa amaanyi okola video endala nti twaniriza abantu abasobola okupatana ninga naffe nti enna vision eyokola ki okugenda ngenda kibale buli mwezi okugenda okuba mental health services naye nga tebalina musawo omukugu ow'obwongo asobola okubandikira eddagala nakola ki ne basobola okumira nti tunoonyawo partners oba abantu abasobola okusupportinga. Oyinza okubeera nga oli muntu, oyinza okubeera nga oli muntu w'okukyalo naye ng'osobola okuteekamu sente ne tugenda oba transport oba n'otugulira eddagala lya mitwe nti tukwaniriza ssebo n'ennyabo. N'ekirala nti wano mu communities we tulimu wano etololo ne communities endala nti twagala kusomesa abantu ebikwatagana ki n'obulwadde bw'obwongo kubanga abantu baffe bangi bali mu ndowooza y'okola ki nti obulwadde bw'omutwe buleetebwa n'eddogo. Okay? So kyonna kyosobola otuwa waliwo abalina kibale beetaaga emmere tebalina mmere, so osobola otuweereza emmere, osobola okuweereza engoye. Okay? So katweyongere mu maaso engeri gye tuyita emotional self care. Engeri endala nti waliwo read the books, your favorite books. Okay? Obanga waliwo obutabo bw'osinga okwagala nti wadde wabusoma n'obumalayo nti ddamu obusome kubanga bujja kuyambako okuva mu stress n'okubeerawo n'ebirowoozo ebirungi. Obanga firimu, obanga oyagala binigeria, oyagala firimu z'abayindi nti ddayo oddemu okole ki olabe eyo firimu kubanga ejja kukuyambako engeri gy'olowoozaamu muli. Okay? Then ekirala nti tugenda kugamba nti identify comforting places, activities or objects. Okay? Nti fune ebintu ebisobola okukamfatinga, ebitusobola okuzaamu amaanyi ng'omuntu osobola okugamba nti ndi stress kantambule n'ogendako mu hotel, oli stress n'ogendako n'otambulatambulako n'ogenda maybe n'ogenda gye tuyita mountain climbing n'olinyako ensozi. Okay? N'ogendako n'olaba ebisolo mu game park oba muzu nti kikuyambako eri engeri gye weewuliramu mu mubiri. Okay? N'ekirala nti ekiddire okusembayo nti allow yourself to cry. Okay? Oyinza okuba nga oli mu mbeera ey'okukaaba nti maybe oyinza okuba nga ofiiriddwa omuntu wo oba omwagalawo nti oyagala kulaga ensi yonna nti oli muntu oli mugumu nnyo. Okay? Tugamba nti bwe tutuuka akaseera ako obanga oli mu bulumu bingi nti kirungi nnyo okola ki okukaaba. Okay? Naawe ng'olabye omuntu ali mu bulumi afiiriddwa omuntu waabwe tomugamba nti sirika, muleke akole ki muleke akaabe kubanga eyo eddagala tetuyita mu luzungu tugiyita sirape. Okay? So leka abantu bakaabe, then bwe bamala okukaaba then osobola okuguddayo n'okola ki n'ogamba okay guma. Naye tolaga ensi yonna nti gw'oli muntu mugumu tosobola kukola ki tosobola kukaaba kubanga ojja kubanga okeepinga obanga weeterekereza emotions oba omuntu yakufaako naye nga watereka biri mu mutima. Kaseera kajja kutuuka ojja kubeera nga bomu, you explode n'obwatuka no breaking down n'ofuna obulwadde bwaki obulwadde bw'omutwe. Okay? N'ekinaasembayo nti find things that make you laugh. Nti funa ebintu ebikusanyusa, ebintu ebireeta smile ku mubiri gwo mu face yo. Okay? So tobeeraawo buli kaseera ng'oli ku mulimo buli kaseera oyagala okukola nnyo okulaga abantu nti gw'omanyi okukola nnyo nnyabo ne ssebo. Funa akadde weerabirire nga gwoki ng'omuntu kubanga oteerabirira tosobola kulabirira famire yo ab'omu maka go, tosobola kukola emirimu gy'obadde okola kubanga guno omubiri gulinga motoka. So kati omubiri gw'olina guno gwe service. Leero twagala tutunule service ey'obwongo engeri gye wolowoozaamu nti osobola kwewulira ng'oli musanyufu
oli munyiivu weeraliikiridde nti iyo ngeri gye weewuliramu. So kati badde tutunuulira kye tuyita emotional self care, engeri gy'osobola okulabirira endowooza yo ebeereko ki, ebeere ennungi. Okay, so self care tekitegeeza nti okubeera omukodo. Twagala nyabo sebo weerabirire, era neeyanziza nnyo okulaba vidiyo yange. Obanga okyali mpya ku channel yange ngamba subscribe, kubanga kimpa amaanyi okola vidiyo endala. Vidiyo yaffe eddako twagala twogera ku ki kye tuyita relationship self care, nti weerabirira otya mu bufumbo owaka. Oyinza okuba nga wawasa, oyinza okuba nga oli mu relationship, oba nga waliwo kye tuyita dating, ng'okyanoonya omuwala nga mwogerezeganya ku simu, oba musajja, nti mwerabirira tya kye tuyita relationship self care. So neeyanziza nnyo, kambale mu vidiyo yaffe eddako. Mwebale.